Mu mawulire ge tulinawo agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si malungi eri abakulembeze ab'amawanga agaliraanye eggwanga lya Congo. Wuliriza bulungi nnyo, jjukira eno wakyagenda mu maaso okubeerayo okulwanagana wakati w'abayeekera ba M23 wamu ne gavumenti ey'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era wenjogerera ng'okulwanagana kuno kutandise okuba nga kulinnya enkandago oluvannyuma lw'amagye g'eggwanga erya DRC okubeera nga gatandise okuba nga geefunza ebitundu aba M23 bye baali baawamba. Wuliriza bulungi nnyo, ky'olina okumanya kwekyo ekigenda mu maaso mu ggwanga erya DRC, embeera atandise okuba nga eyonoonekera abasaidi ya M23 Paul Kagame Rutagambwa, era kigambibwa nti yandibanga essaawa yonna n'amajeege agali mu ggwanga erya Congo gandibanga gagenda kuggyibwayo, kubanga jjukira ne mu ndagaano kyalimu amagye ga Rwanda gabeere nga gaggyibwayo alekerawo okubeera nga afandinga ba M23, kyokka ate kigambibwa nti bino byonna biyinza okuba bitandikiddeeyo naye nga n'owe Uganda essaawa yonna byandibanga ebibye si birungi. Wuliriza kati wetwogerera eggwanga lya Amerika, jjukira gye buvuddeko bano baakola endagaano, wetwogerera nga Amerika ekkiriza okubeera nga esindika abajaasi baayo okuva mu ggye ly'eggwanga erya Amerika babeere nga bayingira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, wabula nga bagenda kuyambako okutrayininga oba okukola drills oba okwegezaamu wakati w'amagye ga Amerika n'amagye g'eggwanga erya DRC. Kano nno kabonero akalaga nti newankubadde bagenda kwegezaamu ku ki? Abayeekera ba M23 n'obubinja obulala obulwanirayo obugambibwa okuba nti bufandingibwa zino zi gavumenti eziri wano ku muliraano gw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wenjogerera ebyabwe byandibanga bibakeeredde. Jjukira gye buvuddeko tubadde nga tukuwa amawulire nga tukugamba nti gavumenti ya Congo yalayira nti abayeekera bano aba M23 n'obubinja bwonna obuli mu kugitigomya bagenda kubukuba, wabula akabinja konna akanaagezaako okudduka kafulume Congo gye kanaddukira tugenda kukalumbayo. Eyo gavumenti enaabeekaterese oba gavumenti gye tumanyi nti yeekawa amaanyi nayo yennyini tubeere nga tugivuunika. Kitegeeza M23 singa bagikuba neddukira e Rwanda, Congo neetegefu okukuba paka okuwunzika gavumenti ya Kagame. Singa babakuba ne baddukira e Uganda, Congo neetegefu era erina obusobozi okukuba paka we bawunzika gavumenti ya Uganda. Kakati wetwogerera obunkenke bwazze dda ng'oggyeko gavumenti ya Amerika okubeera nga esindika oba nga ekkiriza wabeewo okwegezaamu mu nnwana ez'enjawulo wakati w'amagye g'eggwanga erya Congo n'amagye ga Amerika. Essaawa yonna bino bigenda kutandika. Kyokka bino biri bityo n'eggwanga lya Bufalansa liweereza amagye mu ggwanga erya Kenya. Ensonga tennategeerekeka naye okusinziira ku nvuuvuumo kigambibwa era kirowoozebwa nti amagye ga Bufalansa gano nago gandibanga ekyamazima bano abakulu balina mission naddala mu kino kye bayita Great Lakes Region. Kyokka jjukira ebbanga lyonna Amerika zino drills zino oba okwegezaamu kuno okutendeka amagye babadde bakukola nnyo n'eggwanga lya Uganda. Era emirundi mingi nnyo ozzenga owulira ebiwandiiko, ozzenga owulira zi reports ez'okumukumu gavumenti y'eggwanga erya Amerika oba n'eya Uganda babadde bakola okwegezaamu by'okulwanyisa kodi obw'enjawulo UPDF n'amagye ga Amerika. Kakati wenjogerera bino bishifutinze obukodyo na buli kimu ekibadde ekyaweebwanga amagye ga Uganda, eggwanga lya Amerika lishifutinze batandise kubeera nga bakiwa eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ekyo bw'okiteeka ebbali waliwo endagaano eyatuukibwako wakati wa gavumenti ya Congo ne gavumenti ya Amerika ng'eno endagaano ya bya bugagga bya mu ttaka, era ng'endagaano eno egamba Amerika egenda kujja etwale ebimu ku by'obugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya DRC then babeere nga babayambako mu kukuuma emirembe mu ggwanga era erya Democratic Republic of Congo. Kyokka tukimanyi bulungi nnyo nti eby'obugagga bya Congo bisinga mu bitundu ebirimu abayeekera ba M23 betumanyi obulungi ennyo okusinziira ku ripooti ze tufuna nti bano bali mu kuyambibwako amagye g'eggwanga erya Rwanda, nti era mu bitundu ebyo ne Rwanda ya deployinga y'amagye agasukka mu 3,000. Kakati kigambibwa byo ebya Paul Kagame Rutagambwa ejjeno Yoweri Kaguta Museveni ow'e Uganda ebintu byabwe essaawa yonna biyinza okuba nga si birungi nnyo era ebyabwe biyinza okuba nga yawunzikiddwa dda oluvannyuma lw'okubeera nti kati ebintu bitandise okuba nga byeragako na lwatu okulaba nti essaawa yonna abakulu bano bandibanga obudde bwabwe buweddeko era bandibanga essaawa yonna bagenda kukifuuwa nga bakizza munda. Kakati Congo yetandise okwetikka regioni. Amerika tegenda kusindika busindisi balwanyi bokka kwegezaamu, wabula bagenda kuweereza n'ebyokulwanyisa nabyo babigezese. Kitegeeza eggwanga lya DRC ligenda kuba liyina ennyonyi ez'okugezesezaako eziva mu ggwanga lya Amerika. Bagenda kuba bayina ebyokulwanyisa eby'omutawaana ennyo ebyokwegezesaako abiva mu ggwanga erya Amerika. Olowooza bagenda kukikola beetegekeraani, bagenda kukikola beegezesa lwaki? Kyokka ate nga kino kibadde kikolebwa na ggwanga lya Uganda. Kakati Amerika etandise okuba nga eshifuti era akabonero kano kabadde ka bulabe nnyo eri abakulembeze b'eggwanga ab'amawanga gano agaliraanyewo. Bwe njogera ku bakulembeze abo bantegeeza Museveni ne Kagame, Uganda ne Rwanda. Kyokka bino nga bikyagenda mu maaso nga ne mu ggwanga erya Uganda obunkenke bukyeyongera. Eyagambibwa okuba nti yawangula akalulu
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tamanyiddwako nsi ki mwe yagenze wabula ng'okugenda kwe yagenze kigambibwa okuba nti bunkenke bwe buli mugenda maaso n'okweyongera eri abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Jjukira mu kugenda kwe yakugambye agenze kusaggula era platforms ez'amaanyi, offices ez'amaanyi n'ebitebe eby'amaanyi byabadde tannaba kubanga atuukako oba byabadde tasobola kubanga atuukako ng'ali mu kwekweka wenjogerera agamba agenda kuba asobola okutuukayo abeere ng'ensonga ayongera ogenda maaso n'okubanga agirabisa. Kakati wenjogerera Yoweri Kaguta Museveni ebibye birabika nga si birungi, kyokka ate ne munywanyiwe akulembera eggwanga erya Rwanda naye yennyini ebibye birabika nga si birungi. Wenjogerera eggwanga lya Democratic Republic of Congo essaawa yonna bagenda kukola okwegezaamu okw'amagye wakati w'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo wamu n'amagye g'eggwanga erya United States of America. Awo oba osobola okitegeera bulungi nnyo nga bwe ngenda okukulaga era ngenda kuwa n'akatambi byonna ogenda genda maaso n'okubeera ng'obiwulira eno gye bayita Red Zone TV. Oba tonaba kubanga osubscribinga kikole oleme kumisinga nsonga yonna. Yabona ggwera ngenda kuwa ne ku muganda wange Shama era wa foreign policy ayongera okutemeeratemera ku bunkenke obweyongedde oluvannyuma lw'ebyo by'owulira ebigenda maaso mu ggwanga erya Congo. Katujje tubeere nga tubikutemeeratemera ogenda kutya. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku namba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe. Otugwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribe tubeere nga tutambula ffena nga bulijjo era nnyongera obbajjukiza nti tulina omukutu gwaffe ogwokubiri oba backup channel yaffe. Channel eyo tugikuweerako amawulire agali live era bino by'owulira wano ebiseera ebisinga tutera okubikuwa mu ngeri ya live noba nga ate sayidi eyo gy'osinziira ogenda maaso nabyo n'okubeera ng'obitegeera bulungi nnyo. Omukutu baguyita Uganda 24 live era nja kukusaba ggwe atanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe eyo emanyiddwa nga Uganda 24 live. Ginoonyeeko osubscribinge ate mu ngeri eyo obeere nga tomisinga nsonga yonna, obeere ng'otambula naffe ebbanga lyonna. Sebambulidde patuke sayidi eyo era nze mbeerayo kubeera nga nkutuusaako updates ez'okumukumu bwe tulowooza nti weetaaga ogenda maaso n'okubeera nga ate ogafuna. Kakati wenjogerera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyagenda maaso n'okubanga avunza gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Ebintu byongedde okubanga biboononekera ye ne munywanyiwe amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa ebiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bannayuganda bangi nnyo bakyayinza okubanga tebannategeera ekigenda maaso e Congo wakati wa M23 ne gavumenti y'eggwanga eryo kikakatako butereevu nnyo ku ggwanga erya Uganda. Era njagala okutegeeza gwampuliriza nti oluvannyuma lw'embeera okubanga eri bwetyo njagala okutegeeza gavumenti zino ssatu zisobola emu esobola okuditamininga okugwa kwa gavumenti ezo zonna. Gavumenti ya Congo esobola okusalawo okugwa kwa gavumenti ya Uganda mukadde kano. Gavumenti ya Congo esobola okusalawo okugwa kwa gavumenti ya Paul Kagame Rutagambwa. Akati gwe wenna naddala ng'okkiririza mu nkyukakyuka enjogerera n'olira nnyo ebigende maaso mu Congo otunulire nnyo kiki ekiyinza okuba nga kigenda kufubutuka eyo, otherwise kiyinza okuba nga si kyangu. Gavumenti ya America ekkiriza wabeewo okwegezaamu okw'ebyokulwanyisa wakati w'amagye agaayo nga United States of America n'amagye ag'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Lowooza wano ekiwandiiko kino tukiyitemu nga sinakutwala wa muganange wa foreign policy. Ekiwandiiko kino kkiriza tubeere nga tukiyisaamu amaaso otegeere bulungi nnyo then oluvannyuma twali ku biki ebiri ddala mu ggwanga erya DRC. Wuliriza ekiwandiiko kino kyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Chimp Reports nga kikonfirming era nga kyogera ku bigambo bino byennyini byogenda maaso n'okubeera ng'owulira. Bagambye batya: United States of America authorizes military cooperation with the Democratic Republic of Congo. Eggwanga lya America likkiriza military cooperation wakati waalyo n'eggwanga erya DRC, Democratic Republic of Congo. Abagamba nti Washington has lifted the key restrictions on military assistance to the Democratic Republic of Congo, paving the way for renewed US security cooperation and training programs with Kinshasa. Bagamba gavumenti ya America bwe boogera ku Washington baba bategeeza gavumenti ya America ate ng'eno eri wansi w'obukulembeze bw'omukulu amanyiddwa nga Donald John Trump. Tebashifutinze oba balifutinze restrictions ezibaddewo
kwegamba bajjeewo obumu ku bubadde obukwakkulizo Kongo bwe badde yinza okuyitamu okulaba ng'efuna kino nko obukwakkulizo obubaddewo obugambibwa okuba nti buggiddwawo era nti kati bakkiriza wabeewo enkolagana wakati wa Amerika n'eggwanga erya DRC era ng'enkolagana eno egenda kuyamba nnyo ddala mu nsonga z'ebyokwerinda. Jjukira bye bimu ku Kongo bye yali yasaba. Kakati nga kigamba kyo kigenda basobozesa okubeera nga batwalaganya kye bayita training programs n'eggwanga erya Kongo Kinshasa wakati eggwanga lino ligenda maaso n'okulwanagana n'abayeekera abali sayidi eyo. Kakati enkolagana eno yali wakati Amerika wano mu Great Lakes region amawanga gonna agaliwo eyo enkolagana yali agiwa ggwanga lya Uganda. Yebuvuddeko enkolagana eyo yakyukamu n'egendako ko mu ggwanga lya Kenya kati wenjogerera egenze mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kajjukira gye buvuddeko twakuwa amawulire bw'obanga obadde ogoberera era bw'obanga osobola okukola research. Kongo egambibwa okuba nti mu maanyi ag'amagye oba bwe tuyinza okugamba nti super power owa East and Central Africa Democratic Republic of Congo. Omuntu ayinza okwebuuza lwaki abayekera ba M23 bagiremye okukuba. Awo tujja kugendawo n'ekyo oyinza okumanya Congo ye super power wa East and Central Africa oba kyoyinza okugamba Great Lakes region tewali amuwonyamu. Kyokka mukadde kano eggwanga lya America lishifutinze ne lijja enkolagana eyo ku mawanga agamu ne Uganda mu byali kati America tekyakolagana na Uganda naddala mu nsonga ezo kwegezaamu simakola military drills n'ebirala bifaanana bwe bityo babitutte mu ggwanga lya DRC. Kakati onaawulira mu kiwandiiko abagamba nti the development shared by the Republican Policy Advisory Firm Von Batten Montagui York credits progress under President Felix Tshisekedi's government in addressing one of the region's most sensitive human rights issues. Uliriza omu ku bakungu mu gavumenti ya Donald Trump era nga y'omu ku bawi b'amagezi ku policies ez'enjawulo ono nga bamuyita Von Batten Montagui York yategeezeza nti enkulaakulana ne kaweefube mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okulwanyisa okulinyirira eddembe ly'obuntu naddala mu kulwanirira eddembe ly'obuntu mu kaseera akayise Congo ekize amawanga amalala mu region yeetaaga okuba nga tugiriwaadinga, yeetaaga okuba nga tubaako ekyenjawulo kye tugituusaako. Congo yeetaaga okuba ndowoozaako ng'agamu ku mawanga ageetaaga okugenda maaso n'okuba nga gayambibwa. Kakati gwampuliriza eggwanga lya Democratic Republic of Congo batandise okulisuusuuta, batandise okuliwaanawaana, batandise okuliwa buli kimu. Onaawulira ekinaava sayidi eyo nga kigenda kukulukutirako mu ggwanga lya Rwanda. Olyawo kikulukuteko ne mu ggwanga erya Uganda naye nkugambye bino byonna babikola just lwa bya bugagga ebiri mu ggwanga erya DRC. Abazungu sigamba nti Congo bajaagadde nnyo, aba Uganda tebajaagala yadde akatono, wabula ensonga ziri bbiri. Obukulembeze obuliko n'engeri gye bakuttemu ebintu obalyawo n'ebyobugagga ebiri mu ggwanga erya DRC. Kakati essaawa yonna eggwanga lya Democratic Republic of Congo ligenda kufuna ku mirembe era njagala okutegeeza okusinziira ku mawulire agava eyo ekibuga Goma essaawa yonna kigambibwa okuba nti kigenda kudda mu mikono egya gavumenti eyo. Jjukira abayekera ba M23 baali bakiwamba nga bayambibwako Rwanda. Kati mukadde kano wetwogerera amagye galabika gatandise okugenda mu maaso n'okuba nga gagezza ebitundu ebimu naddala mu kibuga Goma. Era abayekera ba M23 bangi bakubibwa, bangi battibwa newankubadde amawulire tegalipootingibwa nga bwe galina kuba. Amagye g'eggwanga erya Rwanda kigambibwa nti nago gali mu kukubwa bubi nnyo era essaawa yonna bandibanga bagenda na ku withdrawing baddukeyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Mu bufunze Congo wansi wa Felix Tshisekedi erabika eri mu kuwangula ate obuwanguzi obwo buba butegeeza Paulo Kagame Rutagambwa tali safe, Yoweri Kaguta Museveni tali safe, gavumenti ezo bbiri ziyinza okuba nga bagenda kukifuwa bakizza munda. Wuliriza abagamba nti US law restricts military assistance and training to governments whose forces recruit or use child soldiers. Because of the long and brutal conflict involving armed groups in the Eastern Democratic Republic of Congo, the DRC has previously been subject to these restrictions, the statement explained. Nti mu mateeka g'eggwanga erya America tegakkiriza magye ga America kukolagana na magye ga ggwanga ddala naddala eggwanga eryo nga litera okukulikulutinga abaana abato okuyingizibwa mu magye. Nti ekyo oluvannyuma lwa okubeera nti amawanga agamu gakikozesa nnyo, America yateekawo etteeka eryo ery'okulaba nga balemesa amawanga okukola ekintu kino era America n'eteekawo amateeka gavumenti yonna oba amagye gonna aganaagenda mu maaso n'okubeera nga
bakozesa abaana abato badeployinga abaana abato mu magye tejja kuddangamu kuweebwa buyambi buno. Enkolagana wakati w'amagye ga Amerika n'amagye g'eggwanga erina abali kikoze tejja kuddamu kubeerawo. Etteeka libadde lyaluma. Kakati oluvannyuma bagamba oluvannyuma lw'olutalo lubadde lugenda mu maaso mu ggwanga lya Congo okumalira ddala akabanga kati w'abayeekera ba M23 n'amagye gano mu kiwandiiko bagambye nti Congo bambi bagezezzaako okwewala okuyingiza abaana abato mu magye, nti era kino kye kimu ku bibawadde enkizo okulaba nga bagenda kubeera nga bafuna obuyambi bw'ekika kino. Amagye ga Amerika gatandika okwegezaamu n'okuwa obukugu obw'enjawulo eri amagye g'eggwanga erya DRC asooke gafufuggaze buli gye oba buli kabinja akafuga abamu ku mawanga agaliraanyeewo n'awulira. New assessments show that the government of Felix Tshisekedi is taking meaningful and sustained steps to eliminate the use of child soldiers and strengthen accountability within its security institutions. Bagamba okusinziira ku bye banoonyerezza n'intelligence yaabwe gye bafunye n'okunoonyeza okw'enjawulo kwe bakoze, bakizudde nga gavumenti y'eggwanga erya Congo wansi w'obukulembeze bwa Felix Tshisekedi Chilombo bakizudde nti ekyamazima akoze kaweefube w'amaanyi nnyo okulekeraawo oba okulaba nga amagye ga Congo tegaddamu kulikulutinga abaana bato kubeera nga bayingizibwa mu magye. Felix Tshisekedi kino akikoze oboolyawo n'okusukkulumako ku bakulembeze abalala abali mu bitundu bino. These efforts are producing measurable progress and reflect at the determination of the Congolese government and the people to restore peace and stability. Bino byonna obiraba babyogera era olabanga ebiyinza okugambibwa nti oba bituufu oba si bituufu, weefube okulaba nga Congo gwe bafuula super power kubanga already tayi super power wa region eno. Kulaba nga Congo gwe bagenda okufuula munywanyi waabwe w'oku lusegere then nga bwe basinziira ne balyoka ba impactinga amawanga ageetooloddewo. Kino mu bufunze kiba kitegeeza gano amawanga amalala nga Uganda ne Rwanda agayina abakulembeze abatalinga olabo w'e Congo beebyabwe birabika nga tebigenda kuba birungi nnyo, birabika nga gye binaggwera bijja kuba birungi. Omukwano oguli mu kumeruka wakati wa Congo n'eggwanga lya Amerika si gwa bulijjo, tegunnalabwako mu ggwanga ddala lyonna. Amerika eweereza abalwanyi kubeera nga batulaininga amagye g'eggwanga erya DRC basooke bafufuggaze omuntu muyeekera wa M23 then n'abo oba gavumenti ezoogerwako nti eziri mu kumuyambako. Kyokka bwe twogera ku gavumenti ezoogerwako n'eya Uganda mweri tumaleyo ekiwandiiko kyagenda maaso mukutu oli ku gwa Red Zone TV atanawa kubanga osubscribe nga kikole oleme kumisinga nsonga yonna. Wuliriza. In recognition of this progress and the growing US strategic interests in Central Africa, the Trump administration has now authorized a waiver. The real Donald Trump administration has authorized a waiver allowing certain US security cooperation and training programs with the Democratic Republic of Congo to continue. Wuliriza. Gavumenti ya Trump batudde ne bajjawo ezimu ku restrictions bakendeeza namu nga byonna batetenkanya okulaba butya eggwanga lya Congo liyingizibwa ku bino. Balabe nga Congo enkolagana yaabwe eggwanga lya Amerika eyongera okuba nga enywera bunywezi. Congo erina ebibugagga eby'omuttaka ddala kulowoozebwa bagala kudyekadyeka Congo, bagala kuteeka Congo mu kifaananyi ekyokubeera nga ye regional super power abeere nga Congo kanyama yasalawo obukulembeze bukyuke n'ebirala bifaanana bwe bityo. Kati baatyusizaamu ne ku mateeka okulaba nga gafevalinga Congo. Bino bigenda mu maaso nkugambye lwakubeera nti Congo erina ebyobugagga bwe kiteeka ebbali nti Congo egenda kubayambako okukuba, okufufuggaza, okunafuya n'okusuula zi gavumenti ya Uganda n'eyeggwanga erya Rwanda. Era gwampuliriza oba nga bino obigoberera. Njagala okutegeeza singa tewaabeewo kuteesa abaludda luvuganya zino gavumenti bbiri ekigenda okuzisuula genda kufubutuka mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Uliriza. The move is expected to be to bolster the Congolese armed forces ability to tackle persistent rebel threats in the North Kivu and the Ituri provinces. Kati wano ulirizaawo nnyo. Where groups such as M23 continue to destabilize the mineral-rich areas, they disperse hundreds of thousands of civilians. Endewo mpola. Bagamba nti move eno ekimu ku bigendererwa byayo byakulaba nga amagye g'eggwanga erya Congo gaweebwa amaanyi okusobola okwetakkuluzaako abayeekera abali mu kulwanyisa oba abali mu kulinnyirira emirembe mu ggwanga eryo okusingira ddala province emanyiddwa nga North Kivu. Awo baba boogera ku M23 gambibwa okuba gambibwako Rwanda. Bwe boogera ku Ituri
yowulidde eyo province Ituri eri ate mu mambuka ga North Kivu eyo Ituri oli amagye g'eggwanga erya Uganda agagambibwa okuba mbu bali mu kulwanyisa bayeekera aba ADF nga bino byonna bikyali mu byambu kati onaawulira ekinaava sayidi eyo kati bakugamba eggwanga lya America litandise okugjawo ko obumu ku bukwakkulizo obadde bugaana kino okubanga kikolebwa eggwanga lya Congo libeere nga litandika okufuna okwegezaamu kizibu nnyo okusanga amagye ga America nga galinnya ku ttaka eritali mu butebenkevu kizibu nnyo okulaba nga amagye ga America gazze wantu oba n'owulira nti waliwo omujaasi eyattiddwa oba n'ebintu ebifaanana bwe bityo kino kiba kitegeeza eggwanga lya America ligenda okuyingira mu bintu bino nga bakibaze bulungi nnyo bagenda kubeera nga bakufefebba bagenda kubeera nga bakukubira omuntu Congo nga yeekuba naye ng'obukodyo bumuweebwa eggwanga lya United States of America byonna tugenda kubiraba ate era tuli mu kubira amagye ag'eggwanga lya America essaawa yonna gayingira mu ggwanga erya DRC katugende maaso n'ekiwandi The US stands with the Congolese people in their pursuit of sovereignty and a peaceful future. Nti eggwanga lya America kiwandiko mwe kyabadde ffe nga Abamerika tuyimirira wamu era tuli ku side emu ne bannansi mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo olwono baba bategeeza ne gavumenti ya Felix Tshisekedi bagamba tetumanyi Tshisekedi ne bannansi ba Congo bali mu kugezaako kulaba nga bafuna obwetwaze bwabwe bali mu kugezaako kulaba nga babeera obumu bali mu kugezaako kulaba eggwanga lyabwe lisigala nga liyimiridde Continued partnership the Democratic Republic of Congo reflects a shared commitment to regional stability and to ensuring that the Congolese people can fully benefit from the prosperity of their nation. Bagamba nti enkolagana eno wakati wa America ne Congo egenda gezaako okukola ekisoboka era yikaweefube agenda okubeerawo okulaba nga emirembe mu ggwanga erya Congo yongera okuba nga ginywera. Bannansi b'eggwanga erya Congo bongera okuganyulwa n'okufuna mu byobugagga byabwe ebiri mu ggwanga lyabwe bibeere nga tebibayitako buyisi bibeere nga tebibasala busazi nga nabo babifunamu ng'abantu kubanga bya bugagga biri mu nsi yaabwe tebalaba lwaki bayekera ba M23 bajja ne balinyirira emirembe ne bamalawo emirembe gy'abannansi kino nno ne kibaviirako embeera ey'okulaba nga bayaziirana. Policy shift comes as Washington seeks to counter external influences in the Great Lakes region while promoting stability around critical mineral supply chains essential for global technology and green energy. Eno ye statement owedda gye njagala owulirize. Nakugambye bino byonna America ebikola si lwakuba nti Abakongo baagala nnyo okusinga bweyagala Abannayuganda wabula lwakuba nti Congo balina ebyobugagga era byonna fokasi yonna eri ku byabugagga bya mu ttaka. Waba owuliriza kino ejjo nakoledde eggulire ne nkulaga Uganda ebyobugagga birina ebyomuttaka okusingira ddala golodi kati ebyobugagga abasajja baba nga bye bafa genda mu comment section owandiike obalowoleza ki ku golodi we Uganda awo tujja kutuukawo. Wulira ekiwandiiko bagambye nti okukyusa n'okushifutinga policies zino eggwanga lya America libadde liri mu kugezaako kulaba nga bakola kye bayita counter external influences. Mu Great Lakes region mulimu eggwanga eribadde litandise okuyingiramu nga litandise okusensera zi gavumenti zino eggwanga lya China okusingira ddala newankubadde nga nalo lirina banywanyi baalyo. Kati kigambibwa China ebadde etandise okusensera wano mu Uganda, Tanzania ne mu Congo mwennyini. China ng'egezaako okulwana gavumenti ya America ebeere nga si yebeerawo. Jukira bano bonna bali mu kulwanira bya bugagga naye omukyayina ebyobugagga waabisima tayagala kumanya oba mwe muli mu mbeera ki tayagala kumanya oba enguudo zammwe zikolebwa yafa kimu bya bugagga byaki ate ye America bwanajja okukima ebyobugagga byo akuteeka ku nningira making sure nti abantu obakolera enguudo zikolebwa amasomero gazimbibwa n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati awo nakugambidde abazungu bonna si balungi naye ate ebibi bisigana. Abakyayina babi nnyo tebasobola kwenkana muzungu mu Ngereza oba mu America. Bano bo babi naye at least bayambako ko naawe nze naawe ne tubanga naffe tusobola okuganyulwako mu buyambi obwo bwe baleeta ekitali ku China. Kati kigambibwa nti bino bagenza okubikola nga balaba China etandise ogenda maaso n'okubanga esensera mu bitundu bino. Kati okusensera kwa China kwaleese abakulu bano ne bagamba nti tetujja kutuula butuuzi. Zino zi gavumenti ezikolagana n'Abachina wandyekanga nga tezizzeemu okulaba ku mirembe. Gavumenti ya General Kaguta Museveni jjukira wano kati China ye biggest investor ggwanga lya Uganda. The biggest investor by one of the biggest investors ggwanga lya Tanzania. Akati America egamba esobola kukkiriza
China ejje eberenga dominating wano mu East Africa oba Great Lakes region kisoboka. Wabula mu Uganda bayinza okubanga interest ntono nnyo obanga mu Uganda kiyinza okuba ekizibu okuinterveninga directly agenda kuyitira mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kyokka ate nga si America yokka kati onaawulira. Kitegeeza olutalo lwa China n'omukago gwalimu gwa BRICS ogw'okulwana sente ya dola ya America okubeera ng'egwa luyinza okuba nga terugenda maaso kubanga America tesobola kutuula butuuzi. Wabula wano mu Uganda oba mu Great Lakes region bwe badde baagala okusinziira oba kusimba amakanda basensere Africa yonna America erabika yabasooseeyo okubeera ng'ebiraba. Ate nga jjukira America munywanyi gwa Bungereza ate nga Bungereza ye colonial master wa wano. Kyokka batandikidde Congo era nga wenjogerere Congo abakulu bano bandibanga tebagenda kuddamu kubeera nga balabikayo nkugambye essaawa yonna ogenda kulaba ku military drills oba okwegezaamu okw'amagye mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Okwegezaamu okwo kuli wakati w'amagye g'eggwanga lya America wamu n'amagye g'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Ekyo kisuubira essaawa yonna kirinde ng'ambaga eggwanga lya Congo liteekwa okudominatinga wano ku lukalu lwa Africa. Eggwanga lya America lisazeewo era bakyogedde lunywe kakati enkolagana yaffe n'eggwanga lya DRC etandise okubanga eyinjiwala etandise okubanga egaziwa. America egenda kuweereza amagye babere nga beetrainingamu obanga bongera obukodyo ku balwanyi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kino bakulaga bakikoze ku bwereere okuboostinga ebyokwerinda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Naye njagala okutegeeza eno training gye bagenda okubawa bali mu kutegekera magenda ga M23 bali mu kutegekera magenda g'amagye ga Rwanda RDF okubeera nga gafuluma eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira Rwanda nakugambye erina amagye gakunukkiriza akasanvu ttaka lya Congo. Kati America webeereesa abajaasi baayo babere nga batraininga abajaasi ba Congo olowooza kino kiba kigenda kuggweerawa era ani agenda okukifuuwa ng'akizza munda gwe mundabayo. Sajja bali babiri Yoweri Kaguta Museveni, Paulo Kagame Rutagambwa. Kyokka bino nga bigenda mu maaso Robert Kyagulanyi Ssentamu yabatoloseeko n'afuluma eggwanga gye yagenze kusagula. Yakugambye agenda kutuuka ku buli platform, agenda kutuuka ku buli pano, agenda kutuuka ku buli kifo okusobola ogenda maaso n'okubanga asagula. Kakati obunkenke bugenda maaso n'okubanga bweyongera. Agenda kuba eri akumamu eno America esembedde America okusemberera eggwanga lyonna kiba kintu kya bulabe naddala nga abasemberedde ali ku side ya gavumenti eriko. Ekirwanyisa Russia ne Ukraine. Russia teyagala Ukraine eyingire mu mukago gwa NATO. Kubanga bweyingira mu mukago gwa NATO eryo baba bayine beetu America beyine beetu okuteekawo military base awo mu Ukraine. Kitegeeza eba esemberedde omulabe we amanyiddwa nga Russia. Kati omu Russia kino kyatayagala kukkiriza. Kyokka ate na bano banywanyi be. Kati America eri mu kusembeza byakulwanyiza mu ggwanga lya DRC ekinaddako ebyonze naawe. Wano nno njagala kuwa muganda wange Shama owa foreign policy ayongera okunnyonnyola ku nsonga eno yennyini then nze oluvannyuma yakujja tubeere nga tweyongerayo mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera najyo sinzira okubanga gy'otulabira. Wuliriza bino n'obwegendereza tubeere nga tutambula. Wakati nga tukyagenda maaso n'ebizibu abantu bano bebeereetera nga bali kwene enkole eyandiwulya ava mu kasooli ndiwulya n'agaana nti ndiwulira nga bookya ndiwulira nga basa embeera etabuse mu ggwanga lya Congo ereese n'owe Uganda okutandika okuwa lectures ku kya M23 alaga nti kali akasonga kali simple nnyo it is a political problem mu bano M23 kyeyagala kugenda mu politics wa Congo esimanyi yagala ebifo mu magye g'eggwanga balowooza Felix Tshisekedi mugezi mu musiru era ono n'ali mu kuwa lecture ina atudde agaziwa bw'ati ali mu kuwa lecture naye kennyini alina political problem mu Uganda emulemye okusolvinga nkiddamu alina political problem mu Uganda emulemye okusolvinga era last resort ayagala bagisolvinge na mundu ayagala force okitegera alaga nti political problem eye Congo nyangu nnyo okusolvinga kubanga akantu ke bademandinga kali simple naye ono naye alina political problem eri eye Congo si political problem nkiddamu eye Congo si political problem wabula eye Uganda ye political problem mu Uganda emulemye okusolvinga kati ali mu kuwa lectures mu bintu ebyasajjikwe danga ne baba baagala dialogue ne babeera baagala negotiation tezisasobole mundu etokota mu Goma nkiddamu emundu yayingidde Goma Bukavu simanyi lwaki basoose ne bagireka bagisalaundize ne bamulekawo wakati bwe bati kati emundu yayingidde Goma emundu etokote Goma kye bakola M23 mu Goma mulinde ngenda bakubira breaking news esaayo namba gambe Goma is down yeze mikono gya FARDC esaawa yonna abantu basula kutebuche mu Goma
emundu etokotamisa na kiro katusoke tumuliye nga atuwa lectures ku nsonga ze Congo then tudeffe twongereyo nakugamba waneno batuyita the infinite class your only revolutionary channel eno gye bayita air foreign policy ndife tugenda kuwanga tutegera ekintu kye bayita geopolitics. These problems I once taught them about it and I told them you cannot handle the consequences zenga zinajja. The same applies to any other kyebagamba nti saawa eno political problem mu Uganda mulemeddwa okugikwata okugisolovinga naye consequences ezigenda okuddirira. Don't say I did not warn you. Nakugamba nzi byenjogera bino biyamba nnyo NRM. However, ne National Unity Platform and the People Power supporters tulina okumanya geopolitics watambula katusoke tuve ku nsonga ze ziyabadde wa lectures e Congo zije tweyongereyo. But M23 is really a political problem which can be solved by discussion. Because I don't see the big problem there now. Because these M23, I don't think they're asking for big things, sharing power or what. No. I hear they are talking about, I have asked them to send me their minimum demands. Yes. What are you demanding? Demand. To go back to their villages where they ran away from, to be integrated in the army. What is how can this be a problem? So we are encouraging the Tshisekedi, please, these are simple, but you can agree with these people So, yoyo. Nga agezaako nnyo okwewula ensonga ye Congo agiyita political problem ng'eye Uganda. Ensonga ye Congo si yemu n'eye Uganda. Si yemu. Ensonga ye Congo bagiyita occupational problem. Okitegera. Wabula bagezaako baagale okugisolovinga with a political solution. Mu Rwanda ne Nairobi process. Abantu bano since bakulya group and they wanted it all. Bali bakyagala kyonna. Okitegera. Kati bagezaako nnyo okufrustratinga processes ezo paka ono yabayiya n'agamba nti kakati tuvudde mu Rwanda ne Nairobi process katugende mu Washington Accord ne Doha Accord. Okitegera. Ng'amaze okuya nti abantu bano bali mu kuzanyira Felix Tshisekedi ku bongo. Okitegera ekintu ekyo. Then kati balabe bintu bitabuse bisusse kati ate baddamu boogera ku political problem bagala political solutions mu Felix Tshisekedi tumugamba bano ekintu mwalabe ne video ya Paul Kagame bate munagira bamuteeke mu comment section nja kubanga njibalaga ngagamba nti Felix Tshisekedi Felix Tshisekedi atayagala basolovinga ensonga zino kubanga bo bagala ekintu kino kigwe ne Felix Tshisekedi agenda akola propaganda alimba region atabulira ya birese naye nga abantu bano always bade ba frustrating Felix Tshisekedi paka Felix Tshisekedi we yagamba kankwatagane nani ne Lorenko owa Angola tobenga tumalize ekintu kino nabasikana Joe Biden okusobola okufuna solution era solution ze baleta kwe kufiisa Nairobi ne Rwanda process bazi replacing ne Washington and Doha Accord okulaba nga basolving ekintu kino okitegera nera still nakugamba that was my happiest moment ngandaba Paul Kagame atudde ne Felix Tshisekedi wadde Donald Trump ye yabali wakati okulaba nti akubiriza ensonga zino nena kimanya nti at least they are going to get an everlasting solution between the African and the Africans. Abantu babiri abafrika batudde ku consensus with an international actor atula ku United Nations Security Council ne bafuna everlasting solution to the problem. However, it was an occupational problem whereby one tribe, one region, not even region, it is not even tribe. Kubanga bana abatuusi bana abali muguni abayita batuusi Kongolizi tebisiba Kongo oshegera bo bagala occupyinga mu ggwanga lya Kongo mbayigire ne politics w'eggwanga kulaga joko lya bana abantu katera nono kyayogerako oshegera nenze ekyo si kyali ekikulu kubanga era tulina okukola ki tulina okukwatagana tufune one Africa tusobole okukola ki okumaliriza ebizibu byaffe naye ekintu ekyo nze kyansanyusa nnyo nga ndaba Paul Kagame atudde ne Felix Tshisekedi batereza naye still we bamala okutereza endagaano ezo nga bazisayininze wayitawo ennaku bbiri M23 negenda newamba Uvira wemala okugiwamba okwerabisa endagaano ne bagikola ki ne bagimenya kubanga nakugamba nti abantu bano obuzibu bwe balina abantu bano ate busingo bwe bugenda obaleetera ekizibu bagende nti n'entaana zaabwe tugenda kumanyawo we ziri okitegera nga bavuddeko nti bo baagala nnyo ekintu kibayita gundi ekintu kyabwe kyebaagala ennyo bakola ekintu nti tugenda kudiringa ne consequences
Okitegera bakola ekintu ekijja kijje then ffe katukole ekintu tudiringe ne consequences kati bo bamanyi nti olwokubanga bali corrupt buli wamu sente zigenda kukola ki zigenda kubayisa naye oyina ekiseera ky'otuuka nga sente tezikyasobola kutuusawo teri mu America asobola kutunda nsi ye budoole ekubibwe mmwe muweeyo sente musobola okuyitawo nakyo balina balobisiti bamaanyi nnyo they are at certain stage where money cannot work abali be bakuwa sente ate mbu bwogenda okuguza okuwa enguzi bw'ate bakoyisewo ebyokubba akalulu yabba akalulu n'atulaga nti akalulu akabbye ekiryokke na buli kimu nti kati akalulu nkabbye storage bannayuganda ne mukaaba n'alaga nti agenze mu kooti biki kumbe n'emabega ali mu kuyisaayo mukono ayagala kuwaayo nguzi bakole ki mubamuleke bamulegitimizinge ng'alonze kampani agiwadde miliyoni mmeka agiwadde emitwalo 3 egya dola basobole okulegitimizinga naye ng'ezo sente zisobola okukola eddwaliro zisobola okukola amakubo zisobola okutereeza amasomero naye yali aziwadde kampani namba mwe muweki emuwe legitimasi naye ng'eno kungulu akulaga nti akyeki ekyo ekintu ekyo baagala ennyo okukola bano bakola ekintu tukikole tunadiringa ne results kati ono amaliriza okusayininga endagaano bulungi amanyi ne forces ezigenda okumukuba nti bagenda kumuwujja amanyi abantu badinkulidde ebizibu wano yagoba colonial master amugobye akimanyi nti ebizibu bikyamulya wabula ne Washington Accord ate n'alaga nti bano abantu abasinga amagezi awe wali obuzibu omuzungu ekizibu kyalina kumweragirako nti oli mugezi awo abajja kukuteeka wooja kati amala okusayininga endagaano ate amala azeefuulira abalaga nti ki nti ye mugezi nnyo okitegeera ekintu ekyo kati bibaletedde ebizibu ebintu byatabuseeko ate kati baddayo bupya ku square one mbasolovinga ekintu ekyo politically of which Felix Tshisekedi tasobola kukkiriza kubanga nakugamba nti greatest enemy wa Felix Tshisekedi ye Museveni n'owomubuuza nti Felix Tshisekedi ba president kibo kyasinzo obutaagala nga ne batuula katebe tosobola kubeerawo agenda kugamba Museveni agenda kugamba Paul Kagame nkiddamu the greatest enemy mu nsi yonna yonna wa Felix Tshisekedi ne Felix Tshisekedi ye Paul Kagame ne Museveni bibakyasinzo bakyasinzo obutaagala naye yali akkiriza nti atule nabo ku mmeeza olwa colonial master oshegera nti police ejja kukola ki ejja kukola nga kkiriza agenze mu submission yabagamba tukole ki tuteeze njaga tujukira omusajja ono Felix Tshisekedi era nga abeegayirira mu regional blocks okwali East African regional block n'okwali gundi Sadaka block eyo kuba Sadaka yali mu Rwanda process ennyo then ne bagamba tugate zino process biri tugate Nairobi process ne Rwanda process tuje tufune solution bana bayera kye bakola era nazo bazimanipulating kubanga ono yali amanyi nti alina influence y'amannyo ko muzungu n'agamba okay kale jangu eno tukole ki tusolvinge ensonga eno kati era ne stilo era ne yajja nti bagisolovinze wali kiwedde era yalaga nti yayina amampa nti alina amaanyi mangi era najja n'akola ki n'awamba Uvira kati what next do you expect ogenda kukubwa why do you like doing things at the last ekintu kye bandisoose okukola ate bo kibaagala okusembyayo kati ono ali waneena akulaga nti eyo tusobola ogisolovinga politically bano bajje mu magye simanyi bano baagala bateeka mu magye bano baagala kwesimba mu politics wa Uganda simanyi bakkirizibwe omutuusi w'omunyalo mu Congo omutuusi w'e Congo kati wabanga bagala gisolovinga bati mbubadde ku villages which villages the Tutsis have to go back to Rwanda that is where they belong they are not Congolese that's like they are not Ugandans they belong to Rwanda then after netukola regional integration natu abantu no buli omu ali side naye omuntu omu ali mukayanira Congo ali mukayanira Uganda yali Tanzania yali Kenya yagamba wona jabeera yona wawe kati omuntu mboyo mugenda mukola kimugenda muyamba mutya Okitegera tugenda muyamba tutya where is their origin kati balina okuddayo ku ground zero kwa ebintu ebigana ddayo ku zero kati ne bakyalwana ekintu ekigenda maaso mu ggwanga lya Congo basesebula M23 mu Goma emundu yatokose abali mu Goma musobola okunjulira abantu b'omu Goma tebanne bakakutulo emundu esesebbuka Goma simanyi lwaki Bukavu ate basoose ne bagibuuka ne bagaa katika tusoke tumujjeko Goma no tumusaleko obala kubanga Goma yeri close ennyo kati baagala ba FCLR itewali eryoke yingira owulire tabbo okitegeera ekintu ekyo kati balaba ebintu byonna byatabukidde kakati ate baagala mbu baddemu bafune political solution naye nono naye kennyini gwe twogerako wano alina political problem agirina emulemye okusolovinga era revolutionary leader yagenze kumuleetera bizibu he cannot solve his own problems with the Ugandans kakati ate ye mwayingira mu Congo mu Felix Tshisekedi akasonga katono nnyo ojaka have you solved yours with the national unity platform the people power movement is saying get off the power kati gogamba ate kakati olemeddemu kati ate osolovinga ebye Congo anye ebintu bino nze n'ebintu ebimu byentunulya waliwo omuntu osobola okuwa lectures ng'okimanyi nawe lectures ozogedde just yogedde mu bwogezi kamera zikutadde maaso awo n'abantu batuddawo maaso n'obyogera byoyagala bawulire bakuwulirize naye babitwala
omuntu okubeera godfather ina kubeera exemplary nti ebintu byayogera byakola but you cannot preach what you cannot practice nolowooza nti abalabo bajja practice nga bajja kuwuliriza eyo that year bagimuwanga luli naye kati teri kye bakyamuwa teri okitegera ekintu ekyo. So before we matter into Congolese problem which is not ours and does not concern us, it only concerns those in power and those in the other country, our neighbors in power, because they want an occupation where they don't belong, because they want to swindle the resources of those countries. Let us first solve our own problem. Have you solved yours with His Excellency Kyagulanyi? Ebyamwe ne Kyagulanyi byawedde mwabisolovinze, ebyamwe ne people power movement mwabisolovinze. So that is the question. Nti before you address kwangono, it is the same person, and this person buli kaseera akyusa ebigambo. He is the same person yatugamba mbu yetayingirya bizibu byaziri ensi. Ne wasanga ngo neighbor yabya katebe yatuna tunisikwate bimukwatako kati essaawa eno byamukutteko ddi atandiko bisolovinga ebizibu nakugambye bijja naye ebizibu ebijja ekintu ekiri e Congo nakugamba kisibira Uganda kyokola kakati noona atandise okwogera ku nsonga z'e Congo ayagala solution. But have you solved yours with His Excellency Kyagulanyi? Kiyinza okuba kino bulijjo kyembagamba nti moto na waka gugenda kuyita Congo weguti gusinzira Congo buli okolwira lukwate Rwanda we lumalo kwate Rwanda lwira luyingire Uganda labe tabbu kati maybe batandise okwekengera balabe ennimi zitandise okuba bwana bagamba nga ebintu bino maybe by then nga bagamba wa kano koogera kikano kasoma wa ebintu bino just kumanya policies we zitambula nomanya nti bagenda sese bulo omuntu ate America's problem is one Museveni nkidamu mu Africa monna bano bagala kujjako Museveni bana America buli kye bakola mu Africa wano bagala kujjako Museveni nkidamu. Africa's main problem is one Museveni. America's main problem is one Museveni. Byonna bye bakola Paul Kagame bakimanyi nti ono bimu affectinga directly. Kyovula bensonga zino yali aganyo zogerako naye at last amazena avaamu eddoboozi. Okitegera amazena avaamu eddoboozi. Zena bagamba nti you people you don't have advisors. Tebalina ba advisors bano basobola ba advisinga ku zino policies. Kati ate n'ebiseera ebisinga bano bebagala okwa advisinga ba advisors baabwe. Okitegera bano bebagala okwa advisinga ba advisors baabwe kati mugenda kufuna mutya solution nga kwa advisinga ba advisors bo. Okitegera ekintu kino. So ensi zifuna omuntu nti ono atugenda muyigiriza ku kino kati olaba Masadi Police yali okulwa America mu nsonga za Africa era yali mu bakuba Masadi Police yabagamba tuluzi zonna tuzine ziri available mbanyi nga mwagala force emundu etokote Goma kati Felix Sekedi omugambe Felix Sekedi ebitundu byonna abazo biwamba bano amaanyi bagasigaza mu Bukavu kasite katono bwe kati bali mu kibuga e Bukavu emundu etokote Goma essaawa yonna Goma eva mikono gya M23 era kati bano ekibatisiza balaba neka Goma kalugenda omusajja aline emundu omusajja alina drone omusajja alina air defense system mama nyabo Felix Tshisekedi takyagambwako kati mbu bano bali eno batudde eno bakuba bugundi babasimu bagenda kuba the only way it is to negotiate peace in Uganda kyokka ye solution naye kye Rwanda kyaganye ekye Congo kiganye. You are seeing things are going apart. Mutandise okuluzinga buli kimu kati muddayo ku square one ekintu kye mwanditandikisizako ate kakati era kye mukoze eki kye musembyayo kati ndozo kyanti kye nali mbagamba nti mu discuss nge mufune political solution ku nsonga ze Congo mwagana bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs kidamu Dr. Shama kabaka wa foreign affairs basoka ne bagana kulasi tumalanga kwakoze eki bakkiriza mu Uganda tugenda mu Uganda because the real force behind Congo is the real force behind people power movement in America. Olutalo baluita de-dollarization ono yayingira olutalo bebaita decolonization ayina entalo bbiri at his back. You are going to watch that space kugambi obuzibu bwakoze eki emberenge egaze mu Great Lakes region naye nakugaye mu Great Lakes region betaaga ogu Museveni mu Caribbean bali betaaga Maduro bamumala mu Abu Gulf bali betaaga wa Iran gwe bamuli bize mu Great Lakes region betaaga Museveni nkidamu mu Great Lakes region tebakulimba tebetaaga Paul Kagame tebamwagala Paul Kagame bakimanyi is just a main branch of someone betaaga Museveni because nakugamba he who creates a beast knows how to destroy a beast. They created this beast, they created Museveni and they know how to destroy him. Bamanye wokuyita okumudestroyinga wabula ye kikyayina oyina okutegera nti kati ntuse ku age kanchite yetamanyi diwa ayina kupuwa diwa ayina kusamu kati yalowooza nti buli kaseera agenda kuyitawo na kibuli na sente na kugulirira ngozi amanyi nti buli kaseera bagenda kuyitawo na force naye
all in all it is up to you. France emaze okudeployinga amaje lunana mugwamba itide mugwanga lya Kenya nenga bagenda mu Democratic Republic of Congo n'abalala bagenda mu Burundi. Nchiddamu France emaze okudeployinga amaje lunana gagenda mu Democratic Republic of Congo n'amalala gagenda mu Burundi. France webeze wano jukira France ne badde n'ensobi nyingi nnyo zekoze mu West Africa. Ate France ne Belgium bonna be bamu bano ba Uganda, yes, bayina ekizibu ekiriwo mu Great Lakes region yabo, bayinawo ensi je balina. Ate ne obo tunudde no mu Brazzaville bayina influence ya maanyi nnyo mu Congo Brazzaville. Abafaransa bano bayinawo influence ya maanyi wabula neno mu Kinshasa wankisi ya Felix Tshisekedi nabo bali bayinawo influence. Kati ensonga lwaki bazze nga bagamba mu America na amukuru naffe twali tulinawo wanene amaanyi era ffe tulina n'amaanyi mu Congo Brazzaville. Kakati twagala tulabenga tutereeza Great Lakes region. Nabo bagambye nti bazze ku regional security, naye bwe boogera ku regional security mumanyi kye bategeeza is Paul Kagame and Yoweri Kaguta Museveni. Yes, that is the French threat. Kubanga ono yagoba ne embassy ya Belgium n'agifulumya mu ggwanga eryaki n'agifulumya mu ggwanga eryali wano era kati essaawa eno wetwogerera ali ku embassy ya America, United States of America. Agambe ekoleki ambassador wa Wabisibe yeyongereyo n'eryo wa Rwanda akoleki akomewo. Kakati kino kye kireese France ne deployment yo nayo nagyekoze erina okakasa nti ebitundu bino bakola ki bagenda nakugayika kakati abacapitalist bawedde bo balina mission yaabwe yemu gye balina abacapitalist bano. Kyovula France ono batera ne bamubamunera bagamba ati tunakola ki ye waffe okitegera ye waffe kati kye bakoze okitegera. So France naye yingiddewo n'amaje lunana gano gegase ku ga Bungereza ne gegatta ne ku ga United States of America agali mu region officially. Wabula tulina n'amaje ga Belgium, tulina Blackwater as a militia group. Ndoza eno group eno ngawo jabanga wagina kati yegenda okubanga ekonactinga missions ezaba nabantu onera nga toba nti ne mu Haiti amaje ga Kenya gagenda ku operatinga wansi wa Blackwater ne kuliwa Eric Prince. So kakati tuwezeza amaje ga mirundi ena agali foreign agazze amaje nga ga sanction yidwensi era nga bagamba nti mission yebalese ya kutereza mirembe mu Great Lakes region. Naye ani atinkude mirembe mu Great Lakes region njagala munonye omuntu atandise opoza muno tufune political solution mu gwanga lya Congo ekita kyasoboka nkiddamu Congo Felix Tshisekedi tasobola kutula n'abantu bano bafuna political solution ekyo mark my words nzaki babulya kubanga Felix Tshisekedi n'okuva mu day one yayita yagalanga kukuteesa n'abantu bano. Felix Tshisekedi yali agala kulwana naye ngo mu America amugamba police yaffe sebo tusoka mu peace kino kye bagamba bapipopo abatagala kubiwulya navuga nti wadde ono musajja temumwagala naye according to the police gye tulimu olina okusoka n'okola ki no negotiating a dialogue. Naye ensonga lwaki mbagamba nti alistically muteese dialogue tufeme kuyiwa musaayi mu ggwanga lyaki erya Uganda nga oguli mu kuyika mu ggwanga Democratic Republic of Congo tugulaba gusemberedde Rwanda gwe gumu gwe nyini ate gusemberedde ne ggwanga lya Uganda senga awo ekikwatako tebakola ki tebatule ku mmeeza kuyiya kintu solution ya magezi ne bagira forcefully we stand no option okulaba nti Uganda ene ino okukyuka nenga Uganda ene egenda kukyuka either forcefully or peacefully. Rwanda egenda kukyuka forcefully or peacefully. In fact Rwanda not peacefully, forcefully egenda kukyuka. M23 egenda kuva mu ggwanga lya Congo edde Rwanda. Abahutu bagenda kuddamu to take the Rwandese dominance era okuddamu okufuga eggwanga lya Rwanda nga Ugandans are going to get back their countries. So akati ekintu kyembagamba ekintu kimu tuve mu byokwebuzabuza ebyogamba mu political solution. It is a political problem mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. The answer is no, it is an occupational problem. Kubanga otulaba nti bagambanga nono respect the sovereignty, Congolese sovereignty or territorial sovereignty. You respect ono nga tawuli abamugamba jaya amajego agana bamugamba jaya amajego afogoma bamugamba respect the territorial integrity eggwanga lya Democratic Republic of Congo nga ayongera kufuguma. Kati bali mu musesebula atawoza ate Felix Tshisekedi ateekawo obulimba tayagala mirembe mu region fe tumugamba tuteese emirembe aganye. Kati nono naye statement zezimu zatandise okukola ki zatandise okufulumya zeegasse kwani ku Paul Kagame nabo naye agamba nti ekintu kiri simple nnyo bano baagala kuddayo ku byalo byabwe baleke simanyi bayingize maje ngani abayingiza maje. Felix Tshisekedi akwate bana bateeke maje n'ekintu ekyo yakikolako anda Joseph Kabila bakikola ekintu ekyo ne babakwata ne babateeka maje. Kyovula bayanguwa mangu nnyo nga okola ki okuwamba Bukavu ne Goma nga ba generals ne ba captains abasinga mwaga amaje nga baabwe babakubira bukubizi basimu ne bakola ki ne bavaawo bano ne bajja ne bakola ki ne batekinga over. Kati baagala same move ona bateeke maje bamale bamuwambe bakole kudita muloza Felix Tshisekedi ye musimu olaba nanga atasomanga ko bya maje kimanyi kisenga bateeka maje bagenda mukola agenda bagira bamukoleko kudita okitegera agenda bateekwa wa amaanyi bamukoleko kudita nga nange ekimanyi bumanya nga nange sola kwesembereza muntu gwesta kwatagana naye mumuteeka ku security yange wampamba okitegera
Njaga tujukira okuva kwa Laurent Kabila yakubwa sasi okitegera bodyguard yamukuba essasi bodyguard we yamukuba essasi okitegera era tufuna Joseph Kabila twala Joseph Kabila jebe yali sideline nabo kati mbu the same mistake ne Felix Sekedi jabakola awo mwerimba tasobola kugikola ekyo mbagamba munune kuvu Museveni still have a political problem to solve with the National Unity Platform and the People Power Movement. You went into BRICS bagenda kukubira mu BRICS home nogenda munamba bagenda kujja ekyo kyakubya Idi Amin Dada until you find a political solution. But I don't think you still have time before you legitimize yourself. Before legitimizing the sham elections, please. So called government kakati inchitadde. That is when you are going to be a free person. Otherwise, iranga tujjayo ne tukwebuza ko tuka ewa chikolotyo tukalakata emyaka ana. Na esengo na akozesa force. You are going like Gaddafi. Gaddafi taina malalo. So NRM emwe ibala nabagamba muli banafu nnyo naye nga mudawo ne mwebuza tuli bamanyi muli banafu temulina ebyo mwerimba omuntu just kubakalira tugenda kubakaliramu ng'abakongo babakaliramu tugenda kulaba temulina maanyi ge mulina nuli mwali mwewaga Andrew Mwenda atambula ku TV fe tuli bamanyi nze mwogezi wa M23 omwogezi wa M23 aliritawo kati akyasobola okwogera so yebyo ebiba webityo if you don't listen to your teachers no problem. I told you I'm in a position to lecture you. I have to give you lectures nkidamu nze position yendimu yakuba wa lectures bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs nabagamba bano bajja kugonda kati zizo statement bazitandise olumala nga bawoza gwengani otuwangane lecture kati noza mukirabi tinebya majembi basinga for God and my country Uganda. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.